Tubya justice biwanvu naye nga problemu yennyini eviira ddala mu constitution ya Uganda Muslim Supreme Council kuba eyo ewa abantu abatono obuyinza okukola ebintu nga tebiba bireese mu kimu assembly kubikubako birowoozo ate nga tulonda representative sibafu ne tubaleeta wano olaba ne babasibira n'ebweru. Justice nasoma judgment zonna. Justice baali baguziza omuntu omulala ettaka esembabule ate ne bakola ne justice endagaano. Bakola naye endagaano bbiri. Endagaano esooka nga ya ddiiru bilioni 7 bali balyeko bilioni zaabwe 3.4. Endagaano ey'okubiri nga yerina okubeera mu public domain eri yakyama nti aguze ettaka eryo square oba kilometers 10 ku bilioni 3. Kati bwebamala kwaliko squatters mu ndagaano omwo baateekamu kuba nagirawo baateekamu nti bajja kumugirawo squatter bamuwe vacant possession. Bamuwe ettaka nga lyereere tekuli nti ku sente zino z'abawadde ndowooza ziri ennya ze bamulimba nti zo tugenda kusasulako ba squatter then tubeere nga tukola ki nga tukuwa ettaka ne balemererwa n'abawabira kye bayita summary procedure under order 36 rules 2 eza civil procedure rules ng'agamba nti omusango bwe gubanga gwa bbanja lya ssente money hard and received omuntu z'afunye oyinza okukola summary procedure n'omuwa ennaku 10 n'alaga oba alina defense oba talina defense nga yakwegaana ndagaano yo. Bwe batuuka era ndowooza ne bayingira mu consent judgment okukkiriza tugenda bwe tutasasula mu wiiki 2 sente zo ogenda ku attracting interest. That was I think 2020 interest ya 12%. Ne mu ndagaano eri baali bakitaddemu nti bwe tulemerera tukuwa sente zo mu nnaku weeks 2. Kati ne babayingizaako kye bayita summary judgment ne bagibateekako neebeera eyo ng'abaga musasule ne babawa notice to show cause mujje mulage ensonga lwaki temusasula. Mugalu n'akolera omu ku bo ndowooza Mugalu n'akolera justice ekirayiro mu baali abajulizi ba Mugalu mwalimu ba justice mwalimu Mugalu affidavit in support of special endorsed plaint. Kakati bwe bamala ne babateekako judgment ne basaba bakola appeal. Bwe bakola appeal Judge Justice Garibashaki Gash n'arulinga n'agamba nti sisobola kuyimiriza kutunda bintu ku nnyundo kuba basaba site nga bagamba tulina appeal tulina olwansonga NBNC you can't appeal a consent judgment nze bwe ndowooza. Ekyokubiri endagaano temuzeegaana ompulira bulungi n'olwekyo temulina chance of success. Appeal eyo terina na merit bwe ne bwe muba mugireese terina na mugaso kyojja kiri mu ruling ya judge. N'olwekyo ŋŋaanya okuyimiriza okutunda ebintu by'obusiraamu ensonga eziri awo. Mufti n'avaayo neyeegaana ekiki neyeegaana nti zisaasayininga. Lwaki nga yalina time okuwa obujulizi ng'omusango tegunaaba kusalwa? Lwaki teyawa bujulizi neyeegaana ekirayiro ekyo ng'akyegaanya alaba ensonga bamaze n'okusala omusango nga baakuyita n'otawa bujulizi obwo n'oteegaana kigundi ekyo ne kooti ne holdinga nti tolina na apiiru temwegaana ndagaano onoga nti omukono baagusaako busa. Bane bagamba ddamu okyogere oba onaakyogerera mu makaago ng'oyogera n'abaana bo ne bakukwata ku katambi ffe ne tuwulira oba onaakyogera munnamawulire ddamu okyogere nti tewasayininga. Tuleete video ey'oku KCB
nga bakuwa ssente n'engeri gye weeyisaamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Nze bwe tunaabalaga mugenda kwesittaala ebyaliwo nga basasula ssente ezo. Ndowooza bamukwata mu buwanvu. Bwe tunaabalaga ekyaliwo, Looya Kalule yagambye kigenda kwesittaza Obusiraamu, kigenda na kwesittaza ensi yonna. Whether this is proper conduct eyali awo nga basasula ssente n'ebigambo ebyayogerwa abantu bajja kwesittaala. Ffe kye tusaba mukadde waffe, we support kuyimirirawo kw'Obusiraamu n'obukulembeze bwabwo kwe kuyimirirawo kw'Obusiraamu nga nabbi bwe yagamba. Nina kenjagala okubuuza Kanso. Yes, Kanso gwe nga munnamateeka, lwaki tovaayo n'owabula bino nga bigenda maaso ku kitebe kuba oli musajja ogoberera ensonga? Kati nga munnamateeka tulina ekitongole kye bayita UMLAS, Uganda Muslim Lawyers Association. Era wiiki ejja kigenda kufayiringa empapula. Sisobola kufayiringa bw'omu ate nga ndi mu kibiina. Ekyo kyawedde. Bagenda kuteekayo empapula nga tugamba nti omusango guno gwali tegutuukibwa kubeera mu summary procedure. Kuba gulimu unconstitutionable interest. Gwalimu ebintu bingi ebyokugula oli amanyi nti abantu kwe bali. Gulimu n'okwegaana kati nti omuntu teyasayininga. N'ekyokubiri bano abaakola endagaano tebalina buyinza to commit individual nga abaguziza Sabani Mubajje, Mugalu, simanyi nani, tebalina individual capacity nga bwe basalawo mu zaabwe versus banka kye Orient Bank. Tebalina buyinza ku committinga when they are trustees. Property eyo bagiholdinga nga ba trustee. Tebasayininga nga trustees, basayininga mu individual capacity. Naye kaakati waki tebatutuukirira? Because I don't know. Boyo owulira ebintu bingi ne weetamwa n'okwetamwa. Owulira ebintu bingi kuba nze Oweekitiibwa His Eminence amanyi nange mumanyi. Ate akimanyi amateeka ogamanyi? Teri lawyer atamanyi mateeka. Kasomala lo sukulu era bakufulumya nga tondamanyi. Lawyer atuuse n'okugasomesa? Okusomesa ekyo twasomesaako katono ne tuvaayo. Ate omusomesa kitegeeza nti omanyi by'osomesa osinga b'osomesa bwe bavaayo bayinza okuba nga bakusinga. Ezo si nsonga za kugamba nti obeeraawo nga weepanga ng'omanyi amateeka. Ffe basomesa baffe bangi be tukubawadde bulade noozi mu kooti omwo ne beewuunya n'okwewuunya. Batusomesa nga omusomesa ajja n'oweewuunya n'okwewuunya ono yansomesanga bituufu oba bifu. So ebyo ebyokusomesa is just a calling. Bangi be twawaawo bulade noozi ne badduka n'okudduka mu kooti. Nyinza okubakubalira banene beereere n'otya n'okutya. Si bikulu abaana batukuba wano hands down. Nga omwana akukuba hands down. Era ngenda kuwa example kati nga bw'oleese ekyo. Lumu nali mu kooti ewa Justice Lugadya nga bagenda kunsasula biliyoni 4. Omwana lawyer sijja mwogera mannya. N'avaayo n'agamba tetwakola wadde gundi ADR ng'ayogera ebintu jjaji n'amukkiriza. Abayindi baali bagenda bweru abaali basasula ne bagenda nga tebalese passport. Nali ndi ku LDC muworozi nga n'omwana ajjanga omuyizi kukola bigezo. Nayagala n'okukaaba ne mugamba gundi obadde nga lawyer ate nga kumba osomera no mateeka naye nga mpangudde. Sebyo ndikuleetera point tebirina makulu. Tebirina makulu. Lawyer abeera lawyer. Kasaafuluma wali baba bamaze okumusiivinga nti agamanyi. Ate teri lawyer atamanyi mateeka kuba ye trade. Kiringo ganti oli munnamawulire naye tomanyi byamawulire kugasaka. No. Everybody abamanyi. Nina kenjagala okubuuza nga tuwunzika Kanso. Tubeere bagumu ensonga mwaziyingiddemu ekitebe tekigenda. Ennaku tezinaba kuggwaayo kuba naye ebintu biri under attachment. Bikwate biwambe kuba procedure under order 22 egati basooka kubikwata then ne balanga okubitunda. Meaning the under attachment of these properties.
legale mu mateeka biwambe biri mu mikono za beirifu kanzije katono mulinzi tete kwa